Mutya kansubire muri bulungi atuli kino kitezi atulambula abantu baffe abazi bakosebwa ekisasiro kite ekyagwa mboze kutusibwa ku Biv Organic and Natural Care Products Dr. Senjo Berishat ejja kujjanjaba enamba z'essimu zibeera wawo ndina omukyalo ono omu ku bakaawonawo era nga omukono gwe tegwasimatuka maama oli otya oli bulungi okitegeera amanya go Nabitaka Alice. Omukono guno ndaba mukutufu. Gwabadde gutya. Ari nyenze kola. Kolero yakasasi. Okolera mukasasi. Accident de yasangi tafe yabo mbubukuka. Njikira. Omukono guno kumenyeka. Mukasiro okola mirimo ki? No ndabuli kimwe ekitambula. Buli kimu ekitambula omaze bbanga kimukolerayo kasasiro namayingira ngeri emyaka nga 10 kasasiro ampeda kikanga 10 zokka baaba anyambe buyambi okubagambe amaze emyaka nga emeka mukasasiro emyaka nga 10 kakati omuntu agala kumanya kuba bangambi gwe kawunawo ddala eyali wali mu kimuntu abwe wakati bitandika bitya mu dakika nga 2-3 anakeera ku machanga bulijjo kuba tukeera kukola ningenda kukola kulandi femba kati nali ntuuse ntandise okukola kati mukutandika okukola tugenda okulaba nga munnaffe omu atugamba bataddaani mukiga alugaba bannaye ndina kisale kukikkirira kofe kiragawa ngabagaba ne mudduke mukole eki muveeyo katudduka mulabiri kikkirira wansi ate nga neno kijja tekisaaneko kyakwalidde kirika nno mutono kubanga mukujja ne mukukkirira kitadde kikangezi nga 5 kicuuli mundakika 5 kyamala ekisaaniko okukutuka okuva waggulu n'okubika abantu bonna jiba misinde mingi nnyo kuba kyagera nekitambulirawo kati gwe omukono guno gumenyeka gutya omukono guno mukumenyeka nali nziruka kati mukudduka kisaiko kitegeeje kyajja bwe kiti nekikola engeri y'empompogoma ekinnya kati mulinze mwenakola ki mwebagwa mwenagwa era mwe banzija ani akusikayo era bakusikayo bati kati bwe nagwayo bwenti kati ngenda okuwulira nga ettaka linjiikira ebigere nga tebikyasobola kukola ki kutambula byo nga babikwatiddeyo kati nenzijyayo bwenti omutwe njayo omutwe kati nenkola ki nempulira abatambula era mu ddakiika ezo kyenva mpita bannaye mujje munyambe bannaye mujje munyambe kati ngenda okulira ddala ne mukiga yatugambye nti bannaye muveeyo ate y'omu ku abo abaliwo ng'abagaba ne mujje tusimeyo Nuuru wuuno kwanza eri nkwesa ya Nuuru nga bajja nga bansimayo bali basajja Saali Musuudi n'Yordani Mukiga nga bansimayo kati bansimayo naye ne munnange era omulala yali mu maaso nga naye alaajana ne bagamba ne ssenga abadde wali naye mugende mukole ki mumugjeyo naye ne bamugjayo kuba yasula wagguluko eri kabega n'okusikayo ng'omukono ndakumenyese gwamenyekerewa twamenyekera wano ene kumba okujja wakutuusiza luddawo olwansikayo abagambirawo nze nziruse nve wano kuba kiyinza okukomawo okukola ki okuyiika nga naye tekinnaba kumala kunze baninze mu nsike omuntwala ewaka kati bwe banzijaayo ne banteeka awo nenerwanako nze ngaazi nenvaayo nenfunayo bamita Jime Kayingo nakwata ku mukono najjanga nkulubya nanfulumya ekirombe twafulumiramu ate eri wansi nanzijayo kati bwe yansanga awo tulina omukyala awo omuyunzi wansi gye bantwala nasokatereza omukono omuntu abantu basinga emboozi y'ekintu kino bawulira mpulire abantu basigire ku kifaananyi gwe wali walaba bameka era mwaliwo bameka bolowooza nti waliwo tuti bano sibalabako bano mbalabako
wabula sijja balimba ezo ssaawa abakozi ffe abakera twali tukoze eki tutuuse era bannaffe abaziikibwa eno waggulu bo bangi betukola nabo kwegafe ebizo tukyabira oli ku mayumba muli ku mayumba naye ate eno gyetukola ku kisozi waggulu gye mwatandi era bannatuukayo eyo kyalo kiramba kiriyo munda ate ffenna tukolera wali kati mulimu abasunsuzi mulimu abakozi mulimu abasuubuzi njuki ffenna tukola ki tukeera ate ennaku lwali lwa mukaaga kati bannaffe bba abali eno waggulu nze gye nnali gye twali tukolera ate abo bo tebannaba batuukako kiri ku saidi yawe akasozi kali ku saidi yawe kali ku saidi eri oba kali ku saidi eno ekiteetika waliwo ne tusoso serengeta wano wansi waliwo tuserengeta ddayo kuba eriddako wakati w'ekirundu twali bwe mwali eri ku ntabwe eddala kuba ekyuma kyali kisikakise n'ebisaaniiko byakyo kyeki kyasaze bajjayo kyekyabikibwa awo wonna waaliwo bonna bayiikamu nakyo ate munnaye abamu badduka ne balama nga nze abalala baalimu olina abantu b'ofumitizako bagano kyamulabako nno simulabako basimuliza namukasa oyo ye tetundaa kumulabirako ddala waliwo ekirowoozo nti ali wansi afuddeko bajeyo olabamita maama mmuli olabamita nakato mulongo abo bonna twali nabo obalabako ne kaweesa baŋŋambye naye bamugyeyo ejjo kaweesa ye bamugyeyo naye nga bannaffe bakyaliyo bo bannaffe bakyaliyo wansi bantu basooka ekyo kyalika mu mayumba g'abantu waffe baika tebamanyi nti waliyo abaki emmotoka biri mukukola bitazo okutunuza eno saze oguleda nga mukaaga bazitadde ku mukono gwa saidi y'eno ngewali ebimu ebisunsula ennyo waliwo awo wansi wetukkiridde mu kusooka bali mu kusunsula kitegeeza nti bakiwadde ebirowoozo nga bakitaddeko nnyo emmotoka ziringa mukaaga zibatadde bannaffe we bali awo oyina baana bameka? Nina abaana bana. Kati obulamu buyimiridde ku ki katukomye okugwa omukono guno gwe gubadde gukola emirimu gyonna. Wafunye ku bujjanjabi okuva ewaani ng'oggyeko kuyungamu? Sirina. Gavumenti enaakutuukako? Tennaba. Tonnagendako eri mu Red Cross? Red Cross nagenze batuwandiise buwandiise manya batugala tugenda. N'omukono nga mulwadde? Ge basuubiza okuwa akadde ka ssente wakalabyeko gwe? Sinaba. Omukono guno gufuna bujjanjabi ki essaawa zino? Nevireeku kale ndaba emafunye ssente. Ennebeekukeera nemmirako olw'obulumi. N'omuyunzi bwa nnyunga. Ogula painkiller n'omuyunzi nga bwakuyunga. Weetaaga ki obudde buno? Weetaaga tunafuna ku ddwaliro eddene lye wagenzeemu? Kakati gavumenti si gavumenti bannayuganda biratusookeraku kwatuna abantu bafe balungi abasobola okusituukiramu omu oba babiri ne bakujjanja bamanyi bannayuganda mubikola nga bino ebintu buli alaba emboozi eno omukyala Nuuru ono kawonerawo ddala emboozi emu gyoli gyetandikidde yasima tutuuka mu kinnya yali waggulu gye kyayiika omulundi gumu era omukono tegwakola ki tegwasigala nolwekyo mbasaba busabi alina obuyambi bwonna bw'osobola agenda enamba gye mulaba ku screen okwo namba ya mukyalo ono kwe bagenda okuteeka okoma muteeka ssente n'obuyambi kyosobodde kyonna kimuteereko agenda tusoma enamba eno nga bw'ogyetegereza ogambye tonnafuna bujjanjabi bwonna omukono bayunga mu muyunge gwetaaga bujjanjabi ndoza mbyulidde bino ebigambo enamba eri kikutuyinza okufunira so kisome mu mpolampola ng'oginywezeza bulungi 074 02 80 13 8 enamba ngenda kugiddamu omulundi gumu 074 0 28 01 38 essimu eno ya mukyala Nuuru eretamanya ki Nabitaka Alice enamba eri ku screen buli omu omukono guno tugujjanjabe tanafuna bujjanjabi gavumenti yabasuubiza obba akakadde abasimatuse naye yagala bakome muwandiika ate gwe omukono tegenda linda tutegeraganye soma buladi bange mwena gye musinzirira buli asobola kwata z'olinamu oba 5,000 oba 10 oba 5 zosobodde kuba ku simu eyo sindikako sente direct
zajja kuba ngamba sente zo nga zituuse. So omukyalo nafuna obujjanjabi n'oba wa ddwaliro ng'osobola okuyamba omukyalo omwo ng'olina ddwaliro just eri amagumba n'emikono, kuba ku ssimu eyo omukyalo n'omufune tusobole okubanga nate tulaba ekiddako. Be bana bantu baffe abadde banoonya ssente ekyokulya kati abadde eri ku lusozi ng'akola kitegeeza abadde afuna mmere ya bulijjo, abadde afuna kitonotono. So tumuyambe, tumujjanjabisa omukono guno. Enamba y'essimu eri ku screen okwo, sindika z'osobola, omukyalo n'afuna obujjanjabi bambi. Kati maama, ekisasiro kino bw'oba tokikozeemu osobola kukola mirimu ki bw'onooba owonye mu maaso eyo? Toyina kapito. Kuba oliranye ekkubo oyinza kukola mulimu ki wano gw'olowooza? Nyanya buli kyebagula nsobola okiteekawo naye sirina kapito. Olina kapito. Oba byonna abaana bana boolabira ekyokuba ne school fees weewaawo bo bali luddawa? Abamu baabo mu abamu bali eri, abalala bali ku ssomero. abalala bali ku ssomero. Okay. So ensonga zezo, I'm just repeating myself one time. Omukyalo yamenyesa omukono, tumuyambe asobodde. Ennamba y'essimu eyo ya nnamba ya mukyala Nabitaka eri ku screen yawo wansi 0740 288 138. Sindikako ssente zijja kumutuukako direct, oba mukubira essimu kyonna ky'osobola omutwale mu ddwaliro. Gavumenti tubasaba abantu bano gye bali eno, abamu tembamanyi muli kuba nkambi bokka bemufaako aba Red Cross, but ne baana abantu baloozeeko aba outside Red Cross nga bali ku nsonga zaabwe. So omukyala Alice abantu nga bagenda kuddukira lishuwa emboozi no leero genda akawungeezi era bannayuganda bajja kuddukira. Tulongera okusaasira n'okusabira ebintu bitambule. Eno stokisi ekola mulimu ki yo sinakusiiwa? Sokisi eno ate anti bwe baasiba mpulira ng'omuliro mungi omukono gusamalala mba nguteekako bwenti onyogoze bateekako bwenti omukono guleki gusobola okuweweera naye nga batulaba bwe zizimbye kati beteekako ekinyogogga zikakkana kamukolampola kifuna bulungi nnyo. Kale gavumenti bikubikwa